Mu mawulire agakagwawo agatali malungi Honorable Muwanga Kivumbi kikakasiddwa nti yagenda mu maaso n'okuba nga yatulugunyizibwa bubi nnyo era ng'embeera gy'erimu egambibwa okuba nti yeewaliriza abakulu bano abamulina okugenda maaso n'okuba nga bakyamukwese olw'ensonga nti singa alabikako mu public ekyamazima kigambibwa okuba nti alabika bubi nnyo era nti yakubwa oba yatulugunyizibwa mu mbeera Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yatulugunyizibwa mujjukira mu biseera bya Arua nga bamaze okutta Yasin Kawuma ekyamutuukako kigambibwa okuba nti kye kimu ekyatuusiddwa ku Honorable Muwanga Kivumbi nti era abasajja bano abamulina bakyatidde ogenda maaso n'okuba nga bamuproducinga nti singa ensi emulabako n'enfaanana gy'afaananamu ekyamazima kiyinza okuba nga ate kijja kwongera buzibu kakati okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform kikakasiddwa nti Muwanga Kivumbi agambibwa okuba nti ali mu barakisi y'e Kasenyi oba kye tuyita the Sera Kasenyi SFC Training School and Military Barracks era nga barakisi eyo egambibwa okuba nti ekulirwa abamu ku bano wammanga komanda wa SFC Major General David Mugisha ne deputy we amanyiddwa nga Brigadier General Asaba Mwetayise Nyakikuru nga bano ababiri bagambibwa okuba nti be bali in charge eba ekifo kino ekigenda maaso n'okuba nga kikuumiddwamu Honorable Muwanga Kivumbi naye nga kuge tutegeddeko nti yatulugunyizibwa bubi nnyo era ng'embeera mwali abasajja bakyatidde okugenda maaso n'okuba nga bamuteeka mu public oba oli awo okumuta nti singa bannayuganda banaamulabako kiyinza okuba nga kirabika bubi era nga kano kaba kabonero akalaga nti Muwanga Kivumbi yandiba nga yakubwa bubi nnyo yandiba nga yatulugunyizibwa mu mbeera gy'otasobola na kubeera ng'osuubira jjukira olunaku lwe baamukwata ennaku kati ziweze nga 11 abantu bavuddeyo nga boogera ebigambo bingi nnyo abamubanja okulaba nga bamuta bagenze maaso n'okuba nga bawera nga ne Joel Ssennyonyi yatuuse n'ensonga okugiteeka ku ffulo eya Parliament zaabadde teziri busa ekiwandiiko okuva ku Human Rights Watch nabo ne bagenda maaso n'okuba nga bakifulumya nga bagamba nti abantu tebasaanidde kugenda maaso n'okuba nga bakwatibwa kakati kigambibwa nti barakisi eno abantu bangi abagenze maaso n'okuba nga basibibwayo oba bagenze maaso n'okuba nga batulugunyizibwa era mu eno barakisi yennyini ngenda kuwa lisiti bonna ogenda kubategeera mujjukira omukulu amanyiddwa nga Bob Njagi ne Nicholas Oyo bano bannakenya abagenda maaso n'okuba nga batulugunyizibwa mu ggwanga erya Uganda baawambibwa bagambibwa okuba nti baali bazze ku kampeyiningirako Robert Kyagulanyi Ssentamu bano baawambibwa bw'obanga obadde ogoberera nkakasa nga bino obijjukira kati Bob Njagi ne Nicholas Oyo be baaleeta amawulire oluvannyuma lw'okuba nti baali babasibidde mu barakisi eno y'emu baabatulugunya wabula oluvannyuma lw'okuba nti baavaayo be baaleeta amawulire agaakakasa ensera ne gagiwaawaaza nti General Kayindo Tafiire alina muganda we nti naye baamuwamba era naye ali eyo mu barakisi y'e Kasenyi era omusajja ono ebigambo ebyo yabyogera bw'obanga obadde ogoberera nkakasa nga obijjukira barakisi y'emu mumanyi gwe bayita Amos Rwangomani ono wa NRM naye waliwo ebyaliwo awo naye yawambibwa era n'atulugunyizibwa mu barakisi eyo waliwo Moses Kasiba eyali owa Flying Squad ono naye yasibibwako mu barakisi eyo era n'atulugunyizibwa muganda wa General Kayindo Tafiire bodyguard wa abamu ku ba bodyguard aba General Proscovia Nalweyiso bagambibwa okuba nti nabo baateekebwako mu barakisi eyo ne bagenda maaso n'okuba nga batulugunyizibwa ekintu ekyaleeta abantu okumanya nti ekifo kino kirabika kya bulabe nnyo era tekisaanidde okuwulira obuwulizi nti omuntu waali sayidi eyo kaba kaweddemu abamu nkugambye bwe bamala okumutulugunya atuuka n'aba ng'embeera gy'alimu mbi nnyo abasajja ne batya okugenda maaso n'okuba nga bamuleeta nti singa munaamulaba kiyinza okulabika obubi naye nga barakisi eyo oba ekifo ekyo kigambibwa okuba nti kikulirwa abakulu bano ababiri nga bwe nkugambye kuliko Major General David Mugisha Commander SFC n'omumyuka we Brigadier General Asaba Mweteyise Nyakikuru be bagenda maaso n'okuba nga bakulira naddala department eno eya VVIP Training Courses ku facility eyo kati kigambibwa okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nti Muhammad Muwanga Kivumbi deputy we mu kibiina ekya National Unity Platform mbu okusinziira ku information gye bafunye yatulugunyizibwa bubi nnyo era mbu abasajja bakyatidde n'okumuleeta mu public oluvannyuma lw'okubeera nti singa anaaleetebwa ekyamazima embeera mbi nnyo kijja kulabika bubi kakati ate zibadde teziri busa ne tufuna era ekiwandiiko ekirala okuviwa Secretary General w'ekibiina kya NUP nga ye agamba nti ate tufunye amawulire amapya jjukira baataddeyo ekiwandiiko ekya habeas corpus okusaba kye bayita habeas corpus nti kooti eragire Muwanga Kivumbi bwe baba mulina ateebwe wonna waali oba omuntu yenna oba ekitongole kyonna ekimulina kibeere nga kimuta kati oluvannyuma lw'okuteekayo ekiwandiiko ekyo gwagoberera era zaabiwuliriza kuba mbadde ngambi kugamba ab'ebyokwerinda baalabye guli gutyo era ne bamanya nti ekijja kiyinza okuba nga tekijja kuba kirungi gye bali mbu ne bagenda maaso n'okuba nga bawandiika ekiwandiiko
namutayika kyengenda okusomera ekiraga nga bo bakkiriza nti ekyamazima mutusonyiwe Muwanga Kivumbi ffe twamuwamba ffe twamubulookinga mu bitundu by'Empigi wabula poliisi egamba nti ffe ogwaffe gwali gwa kumubulookinga gye baamutwala naffe tetumanyiyo n'abaamutwala naffe tetubamanyi naye ffe twali tuweereddwa biragiro byakubeera nga tumubulookinga bwe yali ava e Butambala. Kati no information yonna egenze maaso n'okuba ng'etambula era Robert Kyagulanyi Ssentamu zibadde teziri busa mu ddakiika nga 3 eziyise awandiika ebigambo ebigamba nti sadly bino ebigambo abiwandiika ku mumyuka we amanyiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi akakasiddwa oba okusinziira ku ye agamba nti information gyafunye egenda maaso n'okuba ng'ekakasa nti Muwanga Kivumbi yatulugunyizibwa bubi nnyo nti era embeera gy'alimu yekyagaanya abasajja okumuta. Awandiisa ebigambo n'amugamba sadly for Honorable Muwanga Kivumbi, he is a Muganda, he is a Muslim, and a member of the National Unity Platform. Nti bino ebisatu bwe kiba kyetagisa kukutta bikuttisa. Okubeera nga oli Muganda, Muwanga Kivumbi akirina, ali mu bulabe. Okubeera nga Musiraamu, Muwanga Kivumbi akirina jjukira Haji, ali mu bulabe. Okubeera nga munnakibiina ekya National Unity Platform ate erya ntama, ekyo kyakusatu ekyongera okugamba nti yeetaaga okuteeka mu ssaala. In Uganda today, each of these identities can invite hatred, brutality and torture when one is abducted. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti mu Uganda olunaku olwaleero bino ebisatu nga bwe mbikumenyedde bisomba obukyayi eri abasajja abo abawamba, bireeta okutya n'okubeera nti oyina okukolebwako oba okutulugunyizibwa oba okuwambibwa singa oba nga byombi obirina ate naddala ng'obigatta kubanga waliwo Omusiraamu naye nga si munnakibiina kya NUP. Waliyo wa NUP nga si Musiraamu oba nga si Muganda. Waliyo Muganda nga si Musiraamu. Naye ate bwe kikusanga kubanga banaagezezako okusigira ekifaananyi nti bano abasajja batulugunya nnyo omuntu nga Muganda, batulugunya nnyo omuntu nga Musiraamu, batulugunya nnyo omuntu nga bakimanyi wa National Unity Platform oli owa ddala. Kati Katonda bw'akuvaamu ne kikusanga nga byonna obigattaba oba ng'olinako ebibiri kaba kaweddemu. Kati saasira Muwanga Kivumbi nga byonna bisatu abirina. Ogatta n'ekyo ekyabakanga nti bwe yava mu kkomera ate yeeyongera bwongezi maanyi. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba so imagine what happens to someone who combines all the three. Tikuba akafaananyi ku musajja wattu Muwanga Kivumbi nga byonna ebisatu nga bwe mbikugambye abirina. Kakati wano we yaviriddeyo n'agamba tufunye ne information emala okutukakasa ti Muwanga Kivumbi abasajja baamukuba ne bamukola buli kikolobero era oluvannyuma lw'okubimukola ensonga lwaki tebamuta kumuleeta mu public ekyamazima afaanana bubi. Era agamba tukakasizza nti ali mu barakisi ey'Ekasenyi eno gye nkugambye nti ngenda kukuwa ebigikwatako byonna gwe beera ku mukutu guno ogenda kubeera ng'obitegeera. Barakisi y'Ekasenyi eno esangibwa okumpi ne Kasenyi Landing Site era ababadde bagoberera kakasa nga mumanyi ebintu bino tubadde nga tubikuwa. Bw'oba ng'oli ku express ng'otambudde ne oba oli ku lukadde ebiseera ebisinga kasita otuuka kubayita ababiri abamanyi kubayita ababiri oweteraawo n'oburanchinga n'ova ku wayiwe n'ogenda lwa ekikubo eky'ettaka wali esaidi za Nkumba Kasenyi Road awo eri ekkubo mulimanyi ekyo ekikubo ekyo mukimanyi ekya Maramu oba kikyali kya Maramu simanyi. Kakati Kasenyi Fish Landing Site dakiika zibanga 10 n'otuuka ewali kye bayita Sera Kasenyi SFC Military Academy eno nga basomesezaayo abasajja ba military oba SFC era ng'ekizimbe kino kirina omwaka gwe kyatandikibwawo Museveni yagenda maaso n'okuba nga akiggulawo era byonna ngenda genda maaso n'okuba nga mbikuwa newankubadde ekifo kino kyaliwo okuviira ddala mu Waggwa 1981 naye ate kibadde doomantimukko paka wakati wa 2014 ne 2015 abakulu lwe baakiddamu kiteekako ssente oluvannyuma lw'eggye ly'eggwanga ery'Amerika okubayambako ne bagenda maaso n'okuba nga baddaabulula ekifo kino. Kakati wenjogerera Honorable Muwanga Kivumbi agambibwa okuba nti eno gye bamukuumidde oluvannyuma lw'okumutulugunya okw'ekika ekyawaggulu ng'abatiisizza n'okuleeta kati kino kituzaayo emabega. Mujjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu nga Bazzaake bwe babakuba emigga emingi ennyo Arua nga bamaze okuba nga batta Yasin Kawuma kati embeera gye baalimu ng'abasajja batidde baleeta mu public bakimanyi mujja kutabuka embeera Honorable Muwanga Kivumbi gyagambibwa okuba nti gyalimu akadde kano okusinziira ku mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification tubeere nga tutambula ffenna. Ngenda kukulambuza kye bayita Sera Kasenyi military training Sera Kasenyi SFC Training School and Military Barracks eno batutrainingirayo aba SFC ate nga mu ngeri y'emu barracks ey'amagye. Honorable Muwanga Kivumbi gyagambibwa okubeera nga gye yatwaliddwa era gyagambibwa okuba nti gyali mukadde kano wabula ng'embeera gyalimu mbi nnyo era nga kigambibwa nti yakubiddwa okubeera nga takyasobola oba nti abasajja bali mu kaweefube kulaba nga bamujjanjabako wakiri embeera ekyukemu kwegamba okuba kumuleeta mu public ajje nga tatiisa. Naye teweerabira nti okumunoonya kubadde kwongedde amaanyi naddala bannayuganda bagenda maaso n'okuraisinga amaloboozi okulaba nti Honorable Muwanga Kivumbi abasajja bamuta era bino byonna nga bigenda mu maaso kigambibwa okuba nti n'ekitongole ekya poliisi wano webyabatabukiddeko ne bavaayo n'ekiwandiiko oba ne bavaayo ne bategeeza Secretary General okusinziira ku Secretary General w'ekibiina kya NUP nga bali mu kaweefube owakuwandiikira High Court okulaba nga bayisa kye bayita habeas corpus oba ekibaluwa kibakuntumye kankiyite bwentyo nti kooti essaawa yonna naddala olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 22 egambibwa okubeera nti yandibanga egenda kufulumya ekibaluwa kino kibakuntumye kya habeas corpus balagire buli kitongole kyonna ekirina Muwanga Kivumbi kimuproducinge either mu kooti oba bamute era ekyo ekiwandiiko bwe kimala okuyita kiba kitegeeza nti gwamulina amateeka agali loko n'agali international gagenda kukukwata singa bakusanga naye. Era ekyo ekiwandiiko bwe kiyita batera okubawa essaawa nga 48 oba ennaku nga ziizo ne bakulagira nti bw'oba omuyina mute. Kati Honorable Muwanga Kivumbi y'embeera gyagambibwa okuba nti essaawa yonna bw'egenda mu maaso n'okuba ng'etambula. Kati poliisi baavuddeyo ne beegaana okusinziira ku David Lewis Rubongo yagamba. Baavuddeyo bo ne bagamba nti ffe munnange ffe omulimu gwe twakola gwe baatuwa gwali gwa kumubulookinga. Ekitongole kya poliisi kyakkiriza nti twaliwo era ffe twalina ebiragiro nti kumubulookinga ng'ava Butambala then abajja ne bawamba munnange ffe tetwabamanya era naffe twalaba bulabi ng'abantu bagenda mu maaso n'okuba nga bamuwamba naye poliisi egamba yo ebiragiro bye yalina byali bya kubulookinga Muwanga Kivumbi then abawamba nabo mbu baali tebamanyi wa gye bava. Bosco. Kati poliisi egamba nti ekyo ekikolwa kyo era tebakyegaanye be baakikola babulookinga era nga bw'olabye oluvannyuma lw'okubulookinga bo nti by'ebiragiro bye baalina era tebaalina kiragiro kyonna nti era n'abajja okukola omulimu abo boolaba abamu bali mu leeya abalala baali mu yunifoomu za UPDF naye yo poliisi egamba era obalaba abasirikale ba poliisi bali awo bali bagamba nti munnange naffe ebimu bitusukkako ffe twalina ebiragiro nti mumubulookinge naye teboogedde ani yali abalagira era nga David Lewis Rubongo yagenze maaso n'okuba nga information eno agenda maaso n'okuba nga agita agenze ku mukutu gwe ogwa no byenjagala ogenda maaso n'okuba nga nkuyitiramu nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tutambula. David Lewis Rubongo yagambye jukira nkugambye bali mu kaweefube wa kukola oba bali bagenze ne bawandiikira High Court ku nsonga za habeas corpus kati era ne ttiimu ye nga bwe babadde batuuse ne bata ekiwandiiko ekyo ne bategeeza nti kooti ebategeezezza mu ssaawa nga 24
bayinza okubanga bagenda kuyisa kye bayita habeas corpus ekyo ekiwandiiko newankubadde olabanga amateeka mu Uganda agatakola naye ekyo ekiwandiiko munnange kyakuntikko nnyo era bano nga bw'obalaba bwe batyo bwe babadde. Kati David Royce Gongoya n'agenda ku mukutu gwe n'atugamba ebigambo bino. We have been to the High Court this morning regarding the habeas corpus application for Honorable Muwanga Kivumbi. Tubadde ku High Court enkyalunako olwaleero nga tugenze kusaba kooti enkulu ewandiike kye bayita habeas corpus ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi. The police filed this response in which they admit that they stopped his motor vehicle at a police checkpoint in Impigi, but they are not the ones who abducted him. Nti police yafulumiza ekiwandiiko kino ngenda kikuyitira mu kaawo. Oluvannyuma lw'okufulumya ekiwandiiko kino nga bakkiriza nti ekyamazima ffe twabulookinga Muwanga Kivumbi kujja ku checkpoint emu Empigi bwe yali ava e Butambala. Naye si ffe twamuwamba. They also indicate that he is not in police custody. Era mbu abasirikale oba poliisi ya Uganda yategeezezza nti era bannange ffe twagala obbategeeza talina mu mikono gyaffe. Muwanga Kivumbi ffe gwaffe ebiragiro bye twalina byali byakumubulookinga. Ekisooka si ffe twamuwamba. Ekyokubiri eyamuwamba naffe tetumumanyi twalaba basajja kujja. Ekyokusatu talina mu mikono gyaffe. After 11 days, where the judge promised to deliver the habeas corpus ruling by tomorrow, rejecting their request for further adjournment press times. Omanyi lwaki Luwongo yawandiisa ebigambo bino? Poliisi ebadde eri mu kukola nti yawandiikidde High Court nti nga tebannayisa habeas corpus basooke balindemukko nti poliisi bagiweeyo akadde bagende maaso n'okubanga bo bennyini nga bakola okunoonyereza nti balyoke olwo High Court esooke esale. Era mu kiwandiiko High Court kye ya receivinze okuva mu kitongole kya Uganda Police bano abakulu baakifunyeeko kopi. High Court egamba ebyayo si bya mu nkukutu. Kati wuliriza gwe atambula naffe era gwe agoberera kubanga bino bye tusinga okukola kugenda maaso n'okubanga tubikutuusaako. Poliisi bwe yawandiisa ekiwandiiko kino aba High Court bakiwaddeko abalala. The Republic of Uganda in the High Court of Uganda at Kampala Civil Division in the matter of an application for a writ of habeas corpus and subject ebigambo ebimu bizibu mukko naye kino kiwandiiko abakulu mu kibiina kya NUP bannamateeka b'ekibiina kya NUP bannamateeka ba Muwanga Kivumbi mikwano gye nga ne kitaawe abaddeko era bano be bagenze maaso n'okutuukirira kye tuyita High Court ne bateekayo ekiwandiiko ekyo gye bafunidde ekya poliisi ayabadde bategeeza ti bannange tusaba mutuweeyo obudde tugende maaso n'okunoonyereza lwabo baddala omukulu yawambibwa buwambibwa. Era mu kiwandiiko ekyo nga bw'okyetegereza ennyo bakiraze ti munnange ekituufu Muwanga Kivumbi yawambibwa naye naffe abamuwamba tetumumanyi ffe omulimu gwaffe gwali gutuweereddwa gwakubeera nga tumubulookinga. Kati bino byonna nga bigenda maaso n'okwapeninga Robert Kyagulanyi Ssentamu waateereddewo kye bayita bomba. Agenze n'ategeeza nti mu barakisi ey'e Kasenyi ngenda nno okuwa barakisi eno biki ebigirimu, baani abagikulira, baani abawambiddwako ne batwalibwa mu barakisi eyo, biki ebituleyiningibwayo. Kati nga sinnabikuwa kansooke nkuwa emmesegi Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ategeezezza bw'ayise ku mukutu gwe ogwa X era n'agenda maaso n'okubanga mmesegi eyo etadde bangi ku bunkenke n'ebitongole eby'enjawulo eby'amawulire bigenze maaso n'okubanga ate bigiwandiikako nga bw'ogenda okuwulira naddala gwe atambula naffe ku mukutu guno era ebbanga lyonna nga tova ku mukutu guno. Nina abantu bange bemmanyi nga wano babeerawo era nga zino ze zimu ku nsonga lwaki babeerawo. Kakati wuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byawandiise ku mukutu gwe ogwa X. Bw'ogenda ku X bikyaliyo era bisoma bwe biti. Yagambye nti we have received disturbing reports alleging that Honorable Muwanga Kivumbi was tortured to near death at Kasenyi SFC military barracks and is now being hidden from the public while receiving treatment before he can be produced. Yagambye tufunye amawulire era amawulire gano nga gatiisa era nga gakanga nti Muwanga Kivumbi baamutokyalinga baamukolako effujje erya buli kika era mbu yabulako na katono nnyo okufa. Okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti Muwanga Kivumbi tufunye amawulire nti baamutokyalinga nnyo yabulako na katono okufa. N'agamba nti era y'ensonga lwaki eyo ku Kasenyi SFC military barracks bamukuumye nnyo tebamukkiriza yadde kamera okumulabako looza basobole okumujjanjabajjanjabako abenga atereeratereeramu balyoke bamulage eri public.
These reports cannot be dismissed lightly. Nti ebigambo bino oba reports zino tosobola kumala gaziyisaamu maaso oba kuzibuusabuusa, tosobola kuzitwala bwotyo. Many of us have gone through similar ordeals at the hands of this regime, and we are deliberately hidden from the public until our wounds and the evidence of torture had faded. Nti tetusobola kutwala information eno for granted. Kubanga abamu ku ffe tuyiseeko ko mu mbeera zino mu mikono gy'abasajja bano nga bakuwambye ne bamala okutukuba ne bamala okutuusa ku mbeera y'okufa ne basooka bakukweka nga tebakukkiriza kulaba ku public oba abantu kulabako paka ng'ebiwundu bikendedde oba n'obujulizi obulaga nti bakutokyalinze nga buweddewo ne balyoka bakuta oba ne balyoka bakuleka ogende mu kkooti ensi ekulabeko. While the regime keeps the country distracted with endless diversions, it's now 10 days since our deputy president of Buganda region was abducted in a broad daylight, and since then he has never been seen again. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba neither the police nor the army have accounted for his whereabouts. Where is Muwanga Kivumbi? Ekibuuzo kye yasembezzaayo. Yagambye nti kati nnaku ziweze 10 ng'omumyuka wange owa Buganda Muwanga Kivumbi talabikako, ate nga poliisi n'amagye bakyagenda mu maaso n'okuba nga bamwegaana. Kati ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nkugambye nti ebiwandiiko bingi kati bitandise okufuluma ne international community batandise okugenda maaso n'okuba nga bawandiika bategedde ekigenda mu maaso si kintu kya bulijjo. Akulira ekibiina kya National Unity Platform mu diaspora amanyiddwa nga Dr. Daniel Kawuma naye yagenze maaso n'okuba nga awandiikira ku nsonga y'emu. Jukira nakugambye ono Daniel Kawuma bw'aba awandiise ebiseera ebisinga ensonga eno etuuka eyo gyeteekeddwa okubeera ng'etuuka, era engeri gyekiri nti yakulira ekibiina kya NUP mu diaspora era naye yagenze maaso n'okuba nga awandiika ekiwandiiko kye yawandiise emikutu egy'amawulire egy'enjawulo ne kigenda maaso n'okuba nga nagyo gisinziira ku kiwandiiko ekyo ne bagaa nti mu ggwanga erya Uganda ekiriyo kifumba mutuku, ekiri mu ggwanga lya Uganda si kya bulijjo, era Muwanga Kivumbi abasajja yandibanga agenda kubafuukira akayinja mu ngatto. Kigambibwa okuba nti baamutulugunya, kigambibwa okuba nti baamutuusa ku ssa erinza n'okugambisa nti omuntu asigaddeko kikuba mukono kyokka ng'ali mu mikono gy'abasajja abo. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda abita. Kati wuliriza ebimu ku biwandiiko ebifulumidde ku mikutu egy'enjawulo nga bigenda maaso n'okuba nga binnyonnyola. Jjukira nkugambye ngenda kukubuulira Kasenyi Barakisi eno ani agikulira, ekola biki, era ng'obutakulwisa Barakisi eno kubanga egatta byombi. Bagiyita Sera Kasenyi SFC Training School and Military Barracks. Eno batrainingira yaba SFC okate nga Military Barracks bagiyita Sera Kasenyi SFC Training School and Military Barracks. Mukadde kano ekulirwa Commander of the Special Forces Command SFC Major General David Mugisha ne munne era nga ye mumyuka we Deputy Commander amanyiddwa nga Brigadier General Asaba Mweteyise Nyakikuru, nga kigambibwa okuba nti ono yakulirwa oba ya directing nga kibayita yakola kibayita overseeing VIP training courses ku facility eno military facility basomesezaayo kibayita VVIP training course basomesezaayo ab'amagye kwegamba ab'okuntikko ndowooza yenjogera ennyangu, era waliwo ne section ya Barakisi. Kati abamu ku bantu ab'enjawulo naddala bannabyabufuzi bawambiddwa babaze bawambibwa babadde batera okukuumibwa ku Barakisi eno olw'ensonga ebyokwerinda biri waggulu nnyo. Abasajja bali eyo babeera beeswanta, ab'amagye, aba SFC n'abantu abalala babeereyo mu Barakisi eyo nga beeswanta, era kigambibwa okuba nti be bagenda mu maaso n'okutuusa obulabe ku bantu abo aba bagenze mu maaso n'okuba nga bawambibwa mu Barakisi eno. Kakati wuliriza, batugamba nti Barakisi eno yaliwo newankubadde nti okuva mu mwaka gwa 1981 mu mwezi ogwokutaano Barakisi eno yaliwoko naddala mu biseera by'olutalo lw'omu nsikawo olw'eruwero na biki, naye facility eno n'esigala waawo ng'eringa etalina nnyo mugaso. Kati 2014 ne 2015 amagye g'eggwanga erya Amerika ag'oku mazzi oba kye bayita Navy Seals gaagezaako okuyamba oba kwegamba gaateeka ssente mu bajeti y'ebyokwerinda y'eggwanga erya Uganda ne baddamu okubbulula ekifo kino era 2014-2015 ne bagenda maaso n'okuba nga baki refurbishinga ekifo kino ne kiddamu okubeera nga kifuuka active.
era mu kaweefube oyo ekifo kino ne batandika okutendekerayo aba Special Forces Command bagende maaso n'okubanga eyo gye babeera naye simanyi oba batendeka kuwamba abantu na kutulugunya simanyi biki bye batendekerayo naye nga wano batulaga nti batendekerayo bantu mu butongole oba officially primarily ekifo kino kya military training era ng'ekifo kino mu mateeka kwegamba sijja gamba mu mateeka naye omulimu gwakyo omukulu in the first place ogwakiteekesaawo ku training aba VVIP era byandibadde very very important persons training sukuulu okekyewuunyisa owulira ebikolobero bigenda maaso n'okubanga bikolebwa okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. VIP tactical protection planning babitendekera eyo, military courses bazitendekera eyo, electronic counter terrorism warfare simulations bazitendekera eyo, ground surveillance bazitendekera awo era nga kisavinganga active operations and coordination hub eya SFC bakolera operations ez'amaanyi ennyo eziri active era nga bwenkugambye era nga bwotegedde nti gye babatendekera. Kati kyokka ekyewuunyisa nti ate ekifo kyekimu olw'okubeera nti kiriko barracks bagenda mu maaso n'okukikozesa era n'okukozesa omukisa gwe balina okulaba ng'ate basibirayo abamu ku bantu ababa bawambiddwa ne bagenda maaso n'okuba nga bafeesinga akaseera ak'akazigizigi era abantu bangi nnyo abazze bawambibwa mu kifo kino nga bwe ngenda okuwaako abatonotono. Kigambibwa legally categorized as a training school, international watchdogs and local reports identify Kasenyi as an ungazetted or unauthorized location where political prisoners and high-profile targets are held incommunicado and allegedly subjected to severe interrogation or torture. Uliriza. International watchdogs ebitongole eby'amaanyi ebyenjawulo okwetooloola ensi yonna bamanyi bulungi nnyo era mbu bazze banoonyereza ku kifo kino ne bakizuula nti abasajja bakikozesa nnyo okutagetinga abannabyabufuzi naddala abo ab'oludda oluvuganya era nga bw'obadde okiwulira bwe kibadde kigenda mu maaso n'okwogerebwa nti Muwanga Kivumbi n'abamu ku bengenda okusomera bagambibwa okuba nti nabo badde bakuumibwa eno abamu nga babyeyogerera n'okubyeyogerera kakati nga bwe njagala owulire ekifo kino abasajja bakikuuma butiribiri era bagenda mu maaso n'okuba nga bakikoleramu ebikolobero kati nga tekyewuunyisa Honorable Muwanga Kivumbi okubeera nga bambi yandibanga gyali era nga agenda mu maaso n'okuba nga afeesinga akaseera ak'akazigizigi. Wuliriza. Muwanga Kivumbi yasooka ku list kubanga njagadde nkuwe abantu ab'enjawulo abagambibwa okuba nti batulugunyiziddwa mu barakisi eno era kati nga tuzze ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakakasizza bino. Muwanga Kivumbi, the National Unity Platform Deputy President for the Buganda region, was reported by opposition leaders to have been held and tortured to near death. Nti Muwanga Kivumbi mu kifo kyekimu kino baamutulugunyizza n'okutuuka ku ssaawa oba n'okutuuka okulabikanga abadde agenda okufa. Kati nti abasajja ne bakola obukodyo bwonna okulaba nga Muwanga Kivumbi tadda mu public paka nga ebiwundu bimaze okuwona olwasobola okugenda mu maaso n'okudda nga tabatiisa nnyo era ng'ekigambibwa bali mu kujjanjabajjanjabako. Kati si yasoose. Mujjukira Bob Njagi ne Nicholas Oyo bano bannakenya abajja mu kampeyini nga bazze ku campaigningira ko Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu akawedde wabula abasajja ne babalyawo aba SFC ne babawamba ne babatwala ne babakuuma mu kifo ekyali tekitegeerekese. Kigambibwa nti kino ekifo kyennyini mwe baali babakuumidde kyekifo kya Kasenyi kino ekyogerwako Muwanga Kivumbi gyagambibwa okuba nti gyali. Kyokka bwe kibanga ddala bwe kityo bwe kiri bano ababiri baavaayo ne bagenda mu maaso n'okuba nga bo bennyini bannyonnyola era ono Bob Njagi yennyini yatuuka n'okutegeeza nti muganda wa General Kayindo Tafiire yali naye mu kasenge ke kamu ku barracks eno ba mu kifo kino kye bayita Sera Kasenyi SFC Training School and Military Barracks. Bob Njagi yagamba eno gye baabateeka wabula mu luumu mwe yali we yasanga muganda wa General Kayindo Tafiire. Perhaps this opportunity would be for me to plead to or rather to demand from the Ugandan government to release all the political prisoners that they're still holding in the camps. We have the brother to the Internal Affairs Minister, his own brother, the Minister for Internal Affairs, Mutafiri. He's looking for his brother. He was my bedmate. His brother has been in the same place for 4 months. The family doesn't know where he is. They think he's dead. I left him in the cell and he asked me, Bob,
he asked me to talk to you to make sure the message gets to the president, because the president is not aware about some of these things. It is the son, Muhoozi, who is undertaking these crimes against humanity. They have been undertaken at the Special Forces Command Center in Serakasenyi. That is a training ground for the presidential security team. And they call themselves next to none because they are next to none. They don't take command from any other, either the judiciary, whether it's parliament, whether it's the executive. So this is an armed militia that is operating under the General Muhoozi. And there are so many Ugandans. I left there over 150 of them in custody. People who are serving, who have been kept without going through any court process. Ono yategeeza ensi nti General Muhoozi Kainerugaba yaddukanya ekifo ekyo nti jjukira nze nkugambye okusinziira ku biwandiika abakulira ekifo ekyo kati ono agamba bakolera ku biragiro bya General Muhoozi Kainerugaba era ebikolebwayo yabirinako obuvunaanyizibwa. Kati ono bwe yategereza ensi omuganda wa General Kayindo Tafiire agambibwa okuba nti yawambibwa era ng'ali eyo ensonga tezinnategeerekeka. Kakati wulira era omusajja ono y'omu Bob Njagi ne munne Nicholas Oyo mukaweefube waabwe ogenda maaso n'okuba nga bategeeza ensi baategeeza nga Muhoozi in fact ne NTV ya breaking eggulire lino nandooza ze zimu ku nsonga lwaki NTV ebadde eyita mu kaseera akakazigizigi baayogera ku nsonga eno nga bakakasa nti Bob Njagi ne munne baategeezezza ensi nti General Muhoozi Kainerugaba yenna nnyini kifo kino era yakiddukanya kyokka jjukira International Watchdog zikugambye wali nti kino ekifo kiri illegal tekiri mu mateeka kiri unauthorized. Abasajja bannansi b'eggwanga erya Kenya abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu okuli Bob Njagi ne Nicholas Oyo abali bakwatibwa mu Uganda okumala ennaku 38 balumiriza ebitongole by'ebyokwerinda ebyakuno okukuumira abantu abasukka mu 150 mu kifo ekyekusifu gye babatulugunyiza awatali kubaggulako musango gwonna. Bano bagamba nti ekifo kino kisangibwa eyo Kasenyi ng'okusinziira ku bye balaba bagamba nti kiddukanyizibwa gye erikuuma omukulembeze w'eggwanga. Tufubye okulaba nga tunoonya abakulu abakwatibwako ku nsonga zino ez'ebyokwerinda mu ggwanga naye butuuse kuwungeera nga tewaliwo n'omu akkiriza kubaako byatangaaza ku nsonga zino. Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Septemba omwaka guno bannansi ba Kenya babiri Bob Njagi ne Nicholas Oyo bayingira Uganda nga bayitira ku nsalo ya Uganda ne Kenya Busia. Ababiri bano balwanirizi ba ddembe lya buntu era nga bamanyiddwa okukayanira ng'enfuga egoberera amateeka omulimu gwatakoze mu Kenya mwokka wabula ne mawanga amalala gali mu buvanjuba bwonna obwa Afrika. Mbubugenyi bwabwe mu Uganda bwali bwakwongera kwetegereza ngeri gye bayinza okusigamu ensimbi kuno kubanga era basuubuzi kyokka abaki bajje balinnya ekigere ku ttaka lya wano ne bakizuula nti munywanyi waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ki NUP era mu bitundu ebya Busoga eyo ng'awenja kalulu kwe kusala kukyusa mu ntambula zaabwe. Obutambi bwakwatibwa ku lukuŋŋaano lwali e Kamuli bulaga abasajja bano nga balina Kyagulanyi kyokka oluvannyuma nga bakomyewo ejjinja bwe baali balisa emmotoka yaabwe era nga bwe baali baagala okusula nga basajja be bataamanya babazingako ne basaba mu mirembe okubawerekerako babeeko ensonga ze bakanywako. Okuva olwo amayitire g'abaami bano gafuukira ddala matankane kyokka b'enganda zaabwe ne bebaddukira mu mbuga z'amateeka. Mpaawo kyamaanyi kyazuuka ekyawoleza n'ekkoto okakasa nti bano tebaali mu Uganda kale ng'okunoonyereza okw'enjawulo kwali kulina okutandikirawo. Embeera yasigala yakwewonaganya eri ab'enganda kona b'emikwano okutuusa no jjoli abalamu ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ababiri bano lwe baasuulibwa ku nsalo ya Uganda ne Kenya Busia ne balagirwa okutambula nga badde ewaka. Newankubadde obukakafu bwaliwo nti baali bakuumirwa mu Uganda okumala ennaku 38 siwali bukakafu obuyinza okulumika omuntu yenna okutuusa omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni bwe yalumiza nga gavumenti gy'akulembera bwe yali bakutte ennaku zino zonna ng'ebalanga okwefuula abafaayo ku bitabakwatako ne batuuka n'okujja e Uganda okuyambako abatuuze ba kuno okubawa obukodyo bwe beekalakaasenga. That they are experts in riots. Of course, with our very good intelligence system, we picked them up, and they have been in the fridge for some days. Kati olunaku olw'eggulo ababiri bano bayise bannamawulire Kenya okubanyonnyola ekikaliro kye baliko mu bbanga lye byamala mu Uganda ko n'engeri gye baakwatibwamu. About 7 armed men, heavily armed military men, confronted us, and one of them introduced himself as an officer and said that we need to
go with you. You need to come with us. Bano bagamba nti okujja kwabwe Uganda tekwalina akakwate kulana kutankuula mirembe nga President Museveni bw'alumiriza ensonga ez'abaleeta zaali za bya busuubuzi. And we have friends who are entrepreneurs in Uganda. I remember during COVID-19, I was able to supply COVID masks in Uganda with the help of a Ugandan businessman. So our trip going to Uganda was not as such political. Bw'okuba ejjinja bwe baakwatirwa bitono ddala bye bayinza okunyumya anti baakunguzibwa okumala akabanga okutuusa lwe baatuusibwa mu kifo kye bajjukira nti baali bakiyita Kasenyi eno we wali enkambi y'amagye bwe gye bagamba nti eddukanyizibwa ejje erikuma omukulembeze w'eggwanga owa Uganda gye baalabira ennaku etagambika. We have been denied proper food and medical attention for those 38 days. We were psychologically tortured and physically. I mean, this goes against all the human rights, laws, either both locally or internationally. Mu mboozi yaabwe yonna tebakona ku kyakukubwa oba okutuusibwako obulabe bwonna ku mubiri gyabwe okujjako okubakuumiranga mu ddanga enkoko enzungu abataali kubategeezaako ku misango emituufu gye bazza. You know, when you are a person who lives in freedom, you believe in freedom, you are called Free Kenya, by the way. Being put in a place that is a cage, that's a fridge. Bwonga bali eno balaba omusajja Lwangomani Amos eyabula kati emyezi gigenda mwena kyokka nga naye ebitongole bikuumaddebe byamwegaana bwe bategeeza kkooti nti empawo kyamumanyiiko. We have the brother to the Internal Affairs Minister, his own brother, the Minister for Internal Affairs, Mutafiri. He's looking for his brother. He was my bedmate. His brother has been in the same place for 4 months. Kakati abakulu abo mu kifo kyekimu kyembadde njagala olabe nti mu kifo kyekimu gye baali Honorable Muwanga Kivumbi agambibwa okuba nti gyali naye nkugambye ngenda kukuwa abantu abazze bawambibwa nga bagambibwa okuba nti bateekebwa mu kifo kyekimu. Honorable Muwanga Kivumbi gyali era nga kigamba nti kigambibwa nti obunkenke obugenda maaso n'okuba nga weebuli buva kubeera nti ekifo kino history waakyo wakugenda maaso n'okuba nga batulugunyizaayo abantu. Kasenyi Military Barracks nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atugambye wuliriza nga tuvudde ku Bob Njagi ne Nicholas Oyo. Amos Lwangomani simanyi oba basinga mwagoberera nnyo keesi y'omusajja ono Amos Lwangomani okusinziira kubamu ku bantu ab'enjawulo ne information ono yali national oba yali NRM kaada yabula ensonga sijja zigenda mu ezo yakuba story ya lulala wabula agambibwa okuba nti yasangibwa oba reportedly baamudetaininga mu kifo kyekimu kino kyokka nga waabwe baamutulugunya era naye mu mbeera yeemu n'agenda maaso n'okuba nga ategeera ekifo kye bayita Kasenyi kyeki ekifo kyekimu. Honorable Muwanga Kivumbi agambibwa okuba nti yali Moses Kasiba former flying squad operative oyo gwolaba gwe baali bakunguzza yali operative wa flying squad akabinja ke mumanye nnyo flying squad akabinja ako bwe nkogerako mukategeera bulungi nnyo yawambibwa yatwalibwa e Kasenyi era yatulugunyizibwa Muwanga Kivumbi gyali. Muganda wa General Kayindo Tafire yagenda maaso n'okuba nga awambibwa nga bw'owulidde Bob Njagi ng'akinnyonnyola yateekebwa mu kasenge ke kamu ne Bob Njagi mwe yali era oluvannyuma lw'okuba nti baali mu kasenge ke kamu ono yatuuka n'amutegeeza ebigambo nga bw'obiwulidde naye nga muganda wa General Kayindo Tafire eyawambibwa mu kitundu gye yali yatwalibwa Honorable Muwanga Kivumbi gyali. General Proscovia Nalweyiso kati nowulira General Proscovia Nalweyiso ono yalina abamu ku bakuumi bejjukira ono General alina okuba n'abakuumi abamu ku bakuumi ba Proscovia Nalweyiso baawambibwako baatwalibwako mu kifo kyekimu Muwanga Kivumbi gyali era nabo bennyini balojja embeera gye baayitamu gye bagenda maaso n'okuba nga babayisaamu. Kati ekifo kyekimu ekyo ky'owulira nga bakugamba nti General nga bakugamba nti Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi era yeeyo gyali osobola okutegeera era osobola okuba obufaananyi n'omanya mbeera ki Honorable Muwanga Kivumbi gyagenda maaso n'okuba nga ayitamu. Kirirawo wansi mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ensonga ebeere ng'etambula. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yabreakinze eggulire lino nti Muwanga Kivumbi ali mu barakisi eyo yakubwa bubi nnyo to near death katona afe abasajja bakyamukwese bali mu kujjanjabako abeere ng'agenda maaso n'okuba nga awona naye ka pressure akateekeddwawo
naddala ababaka aba parliament abakulirwa Joel Ssennyonyi nga badimandinga n'abamu ku bakulembeze oba bakulu ba officials mu gavumenti ya General Kaguta Museveni batandise okwogera ebitagatta olwa pressure bateekeddwako kati kigambibwa nti enkya ennaku z'omwezi nga 22 tusuubira okufuna kye bayita habeas corpus naye nga bino byonna pressure bannamateeka gye bataddewo ne Joel Ssennyonyi mu parliament okukuba emmeeza twagala Muwanga Kivumbi. The deputy leader of government business promised that today he will give us a report of where the Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi is. So I thought I should remind him through you to give us that feedback. When I left here, I got in touch with our security chiefs, the heads of security agencies, and they have requested me to give them a little more time so that they can facilitate me with an appropriate report to give to Parliament. I don't know why we want to give more time for continued violation of the law. Because we agree. The Learned Attorney General read to us specifically Article 23. I quoted it, and he was kind enough to actually bring the Constitution and he read it. The Constitution stipulates how somebody, if they are to be arrested, it gets to happen, they need to be taken to police, and they don't spend more than 48 hours there. Either they are released on police bond, or they are produced in a court of law. Today is day number 6. His family doesn't even know where to visit him, if and that's stipulated under Article 23. His doctors, if he does need them, lawyers, if there is any criminal matter. So why should we allow for more time to continue violating Article 23? I find that very problematic. I had expected the good doctor to come here and tell us he is in this place, he is being produced in court today. Otherwise, even an hour longer is a continuous violation of the law. And it is not right, Right Honourable Speaker. This is a very serious matter that the House needs to know. I believe that will you be able to come back tomorrow or when? For me to respond effectively to what Honourable Ssennyonyi has raised, I need the help of the security chiefs. I have asked them, they have undertaken to prepare a comprehensive report for me to bring here. Kati oluvannyuma lw'obunkenke obwo bwonna ate nga kwogatta ne bannamateeka bagenze mu maaso n'okuba nga balumba kye tuyita high court okulaba nga badimandinga kye tuyita habeas corpus babeere nga bakifulumya leader of opposition Joel Ssennyonyi naye n'agattako eddoboozi lye mu parliament kigambibwa nti abakulu bwe bunkenke bagenda mu maaso n'okuba nga bafiiringa era essaawa yonna Muwanga Kivumbi n'ebiwundu bye ebigambibwa okuba nti byamutuusiddwako ng'ali eno mu barakisi y'e Kasenyi nga bwe batugambye yandiba ng'agenda kulabwako. Barakisi eno ngikunnyonnyodde n'ebigikwatako n'abagikulira kakati Muwanga Kivumbi ng'amaze okukakasibwa nti eno gy'ali bannayuganda bangi ate balina endowooza zaabwe era ku nsonga ze zimu eza Honorable Muwanga Kivumbi nga bwe njagala owulire era nga ffe bw'omanyi wano nti tukuwa ekyaffe aye ne tukuwa n'ebirala nga bwe bigenda mu maaso n'okuba nga ate byogerwa. Ennaku ziweze 11 oluvannyuma lwa Muwanga Kivumbi okubeera ng'awambiddwa ali mu barakisi eyo ey'e Kasenyi egenda mu maaso n'okuba nga ate emukuuma mukadde kano okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nti eno baamukuba bubi nnyo baamuyisa bubi nnyo ku near death kitegeeza nti baamukuba n'emagombe yasimbayo kitooke kati mbo bali mu kaweefube wakulaba nga bamujjanjabako waakiri bagenda okumuleeta mu public ng'ekifaananyi tekitiisa nnyo nga waakiri n'obujulizi obw'okuba nti yatulugunyizibwa buba bumaze okuba nga bubula. Kati nyina ebigambo byenjagala okuwaana ebya kkojja omugezi era nga naye agatta ku nsonga eno then oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Mbalamusizzaako mwenna abagenda okulaba ka vidiyo kano kansuubire nti muli bulungi abalala kansuubire nti muli bulungi naye ndowooza kantuuleko wansi wano ndubaviire ku ntotto amannya kkojja omugezi nga bulijjo mwebale kungoberera mwebale kuteeka mu nkola ebigambo byenjogera. Baganda bange mwenna njagala muwulirize message eno. Muganda wange musiraamu munnange
omukulembeze vice president waffe Muwanga Kivumbi yawambibwa in a broad daylight. Abavubuka abamuwamba obuvubuka obwo mwabulaba nga NBS ebu publishinga live naye Muwanga Kivumbi taddanga mukulabika n'abantu abalala betutamanyi. Waliwo abamu kati no Muwanga Kivumbi yetumwogerako naye waliwo abaana abawambibwa mu 2021 tebaddanga mukulabika up until now. Mukitegeera kati njagala kugamba mmwe baganda bange, sijja kubayita na baganda bange, mmwe abenyigira mu kuwamba n'okutulugunya bannayuganda, kubanga nyina gwe mpositinze waggulu awo nga complaininga ku kisa kya mizi nga complaininga naye bw'omulaba complaining. Omanyi njagala mutegere ekintu kino. Navaayo wano ne mbagamba mmwe mwenna abasubscribinga ku bannalwanda, mmwe mwenna abannalwanda naddala abatuusi, bannayuganda tebabayinaako buzibu. Njagala mumpulirize bulungi. Omuntu yenna nga munnalwanda nga mutuusi ng'abeera mu Uganda, bannayuganda tebabalinaako buzibu. Naye obuzibu buvaawa. Gwe wenna nga oli munnalwanda, gwe wenna nga oli mutuusi, ng'omanyi omunnalwanda, omuvubuka oba omusajja oba omwana muwala ng'ali mu security organs nga yengejingira mu bikolwa ebimenya amateeka n'ogaana okumwogerako. Ntiddamu gwe wenna nga oli munnalwanda, kubanga bwe muvuga Kinyarwanda bannammwe bajja kubawuliriza. Mubagambe bannange mutta erinnya lyaffe, mutta reputation yaffe. Okitegeera, mutta reputation yaffe. Mugaana ekintu ekyo okukyogerako because mujjukire bajjajjaffe, bataata baffe babasembeza, babawasa, abamu muyinza okubanga mwe mutuzaala n'okutuzaala. Naye mugaanya okuvaayo bannange erinnya eryo likola ligenda. Kati n'ekirala, bwe munaamaliriza okubeera nga bannayuganda mubamaliriza oba bannayuganda beerwanyeeko, mugenda kwerwanyisa mwekka na mwekka. Nzijukira omusajja Julius Malema ayina ekigambo kye yayogera ng'agamba aba South Africa. N'agamba mugamba aba foreigners bano bagende, mugamba aba foreigners bano bakole ki, ne bwe banaamala okugenda nga mutandika nti ono Mushangani tafaanagana na Muzulu, ono Muvenda tafaanagana na Musutu, ono Muswana tafaanagana, nga mutandika okwerwanyisa mwekka na mwekka. The same applies kummwe baganda baffe abakola ebikolobero bino. Bannayuganda nga bwe bali nti beerwanako, bannayuganda bwe munaamaliriza mugenda kutandika okwerwanyisa mwekka na mwekka. Mugenda kutandika okugamba nti ono si Munyarwanda Muhima, ono si Munyarwanda ono Munyarwanda w'e Congo, ono Munyarwanda w'e Burundi, ono Munyarwanda w'e Tanzania. Mugaanya okubeera nga mulwanyisa ekintu kino. Muwanga Kivumbi ayinza atya okubulawo up until now? Nga gwe Mpuuga wali mukwano gwa Muwanga Kivumbi nfanfe, gwe Mayega wali mukwano gwa Muwanga Kivumbi, babaana bajjowero Ssennyonyi, bannambooze, baani bonna bavuddeyo ne boogera. Naye Mayega olina omugugu gw'amaanyi nnyo gwe weetisse.
okubeera katikkiro wa Buganda golowooza okubeera katikkiro wa Buganda just kukola mirimu Museveni gy'ayagala nedda ssebo Ebungereza wano ne bageza bawambo mu sirikale oba omu ne bageza ne bakola ki oyinza n'okulaba king ng'avuddeyo oba princess ng'avuddeyo ng'ayogera ku kino kubanga buli muntu yenna naye mwena musirise awo bwe mulabira nti ebyobufuzi tebibakwatako mwena abasiraamu Livalo Museveni bwe yabwawulamu mbutesimanya buno bw'ekibuli mbusimanya buno bwe Kampala mukadde mbusimanya buno bwe Nakasero singa kati mukeera kumachanga mugaba bannango musiraamu ali luddawa kubanga nabagamba muwanga kivumbi embeera gyali mutabasobola na kumulaga mu public enkuba gye baamukuba naye mwe baana mmwe abaengejingira kubanga oli mukama wammwe abeera eri n'abakubira obusimu n'abagamba kola kino Negwe engejingira mukuba omuntu atakunyizizza mukuba omuntu atalina kyakukoze bona amalirizo okuba muntu oyo ogenda kuba muganda wo bona amalirizo okuba muwanga kivumbi bona amalirizo okuba kojja omugezi bona amalirizo okuba ani ojja kuba mukwano gwo omukitegeera kati nno we tulaga wazibu nnyo ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp